Nange musasi bataka. I don't know what is at school. I never get that food here. I never get that. Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale twongera okulamusa gwe ali ku mukutu gwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala mawulire go si malungi nnyo ogwanga Uganda mu bazadde masomero ate n'okutwaliza ddala awamu. Kakati tuvuddeko emabega tukutegeezeza nti abaana 23 kwe kuli ni director w'essomero ye bamaze okuba nga bakonfamingibwa okuba nga ate bafudde. Waliwo akatambi ndowooza babadde mukyala wa director simanyi naye kakwasiza nnyo abantu bambi ennaku ng'alaajana agamba abazadde ngena bagamba ki abantu ngena bagamba ki abaana baabwe. Kasooke tukuwe katambi ako okawulirize ate tukutwale ku ssomero ebiriyo miranga myereere. So now what to learn? Then what to learn? Sorry. Yes, what is that? What is I don't know what is at school. I never get that food here. I never get that food. Oyo yabadde omu ku bagendedde ku bbaasi simanyi oba mukyala director kuba agamba bantu nja bagamba nti omwami yabadde ki nnyini ssomero bambi y'omu ku baafiiridde ate mu kabenje ako akabadde kaguddewo esaidi za Kapcholo eyo nga bagenza okuba nga ate balambula. Kati ekiri ku masomero tutuuseyo ku ssomero erya King David Junior School endejje eyo naye bye tusanzeyo bambi kaseera kabadde si kalungi, kaseera kabadde kakinyi kagobe, ennaku ebadde esaanikidde ate essomero badde baasuzeewo awo okulaba ki ekigenda mu maaso. Kabenje ako kaguddewo nga bukya lunaku olwaleero okusinziira ku baabaddewo bagamba zadde nga ssaawa 11 ez'amakya ng'olunaku olwaleero ng'obudde busaasaana. Mambe yabadde esala ate awo akabenje we kabeereddewo sayidi efaanaganako weetyo. Gw'atalaba ekitundu kyaffe kisooka twakuwadde ebisingawo ate ebyabaddewo naddala abaabaddewo ate ng'akabenje ako kalabika. Kakati ekiri ku ssomero bazadde bambi bamu baazirise babawujjiza bamu baddusiza mu malwaliro tebabitegeera ate amawulire ge baafunye ge baalabye ku mitimbagano bambi gabalese emmeme zaabwe nga zennyise abeebuuza mukama kiki bamu bagaye mukama lwaki onkubye omuggo bayi mukama Katonda yalyoka ne yeekweka kubanga ndowooza abantu bali mulumbye n'obutayimbwa abagezaako okuba nga ate bamutuusaako obukambwe bwe balina n'ennyiike. Naye amawulire si malungi, kutwaleko ku ssomero erya King David oba Kabaka Daudi Junior School ate olaba abazadde embeera gye balimu embeera mbi nnyo. Bamu bazirise bamu beeboogera tebabitegeera abo bali awo tebamanyi kiddako tebamanyi oba abaabwe balamu kubanga n'abali ku bitanda bayitirivu abakyaliko oxygen bangi naye nga
abali confirmed at spot abafiiriddewo ate emmotoka we yafunye akabenje babaddewo bagamba nti abaana emitwe gya kutusengako. Waliwo vidiyo emu gye nalabye sisobola nagiteeka wano kubanga eno vidiyo baba bagenda gibaaninga ne channel yange eyinza okufuna obuzibu, naye emitwe mbu gyakutuseeko ne gigwa wali. Ebifaananyi si birungi ebifubutuka captura amalwaliro ageetoolodde awo byo si birungi. Naye ka tugendeko ku ssomero tulabe biki ebigenda mu maaso. Embeera g'amazima ya kiyongobero nnyo, embeera ya kiyongobero nnyo nga bwe mukiraba, nga bwe mulaba ekiri ku gurawundi. Abazadde tuli mu bulumi bw'amaanyi. Twafunye amawulire g'abaana baffe ekiro nga zigenda mu ssaawa 5. Amawulire ago ne tugafuna nti abaana bafunye akabenje, naye akabenje ako olwamaze okukategeera ne tusooka tubuusabuusaamu ng'era abantu ne tugamba tekisoboka kyekisooka okujja mu bwongo obwo, naye ng'amazima ne tumala ne tufuna ebifaananyi ng'olaba abaana beebo, yunifoomu yeeyo, buli kimu nga bwe kitambula. Ne tumala ne tukonfaaminga obudde obwo buli ayitibwa omuzadde, buli yalumiddwa ku mwana, buli ayina n'omuzadde ayinawo omwana n'atayina nga kikukwatako nti oli muzadde. Twasuze wano mu kiyongobero, twasuze mu bulumi obw'amaanyi nga tumanyi kyekiddako. Buli kaseera ennamba y'abaana yeeyongera, buli omu atambuza ayogera kyayagala, buli omu ayogera kyayagala. N'olwekyo gw'amazima tuli mu kiyongobero, neffe tetubadde tusinga okusaba singa kiba kisobose ababa basigaddewo bambi ne tufuna obujjanjabi, kubanga eddwaliro ye balimu lye batulagiddemu eddwaliro temuli buyambi, n'abalwadde balamu baatulaze babadde ku seminti nga bali ku ttaka. Banne tukoseddwa, tufunye obulumi bw'amaanyi ng'ovudde ku ekyo abaana baffe tebalina mitwe, ebifaananyi bye tufuna bimalamu amaanyi. Abaana baffe tebalina mitwe, buli bw'otunula ebifaananyi tosobola kumanya nti obwono wange kati tutamanyi oba tugenda kuziika kiwuduwudu oba omutwe tujja gifuna. Bane tuli mu buzibu bw'amaanyi, buli muzadde waali ekintu ekyo akifiiringa, buli muzadde akiwulira. Ate era tugume bamikwano kyenyinza obagumya, naye we mulaba abasirikale temugamba nti tubasibidde ebweru bamikwano. Tusooke tumaliriza okugyayo abantu baffe gye bali. Tetubasibidde bweru, abantu bagatandise okuyomba nti tubasibidde bweru nedda, naye sekiwudde wayiza byabaddewo ekiro. Tugume bayisa wanya tugenda kuba tumaze okufuna ekivudde. Baasi egenda kuba etuleeteddeko abasigadde. Bye bifubutuka esayidi z'ewakiseyo endejje, abazadde bagumbye ku ssomero baagala baddibwemu ebibuuzo, naye omuntu ayinza obaddamu ebibuuzo y'omu ku baafudde, dayirekita w'essomero bambi naye akabenje tekaasobodde kubanga ate kamuleka. Kati ekyebuuzibwa drive oba yawonye ali wa ssaawa zino,
oba yadduse poliisi eri ku muyiggo oba yafudde, ekyo tetunaba kubanga tutegeera ate ndowooza bekikwatako. Ndowooza leero poliisi si lunaku lwabwe, leero lwakuna ddi lwe bakola weekly press conference. Omwogezi wa poliisi omukulu ajja kuvaayo atapute ensonga ezo, batubuulire alipoota ate esobole okuba nga ate ekolebwa, tuzuulire ddala kiki ekyaviiriddeko akabenje ako. N'ezi mmotoka ziganyegenya, mmotoka ziganyegenya. Naye lugendo oluwanvu olwo lwetaaga emmotoka ne zeekennenyezebwa bulungi. Naye nga buli wali emmotoka neevuga olugendo ate n'ekyukirawo. Okwennaku zino ndowooza baabigaana naye era still bikolebwa. Emmotoka neeva e Kampala n'egenda gy'egenda kilometers nga 3 oba 4 n'ekyuka n'eddayo, terina saaviisi. Okitegeera? N'ekirala emmotoka we yafudde ogwo wasoose ne bagikanika n'eddamu n'efa, ne bagikanika n'eddamu n'efa. Lwaki bannange driver kuba ebiseera ebisinga driver oyo talina kusalirawo. Badriver abamu baliko ebibawujja ku mitwe kubanga emmotoka yafudde ne bagikanika n'efa ne bamugamba emmotoka tufune endala n'agaana. But this is a minor n'eddamu n'efa. Bukali minor n'eddamu n'efa ne bagikanika n'eddamu n'efa. Okitegeera nga bubonero bulaga waliwo ekitagatta, waliwo ekitakola ki ekitagatta. Abo yagenze baana b'abandi bagenze kufa 23, abalala bali ku bisago, taasiibewo taasuulewo yali ku mimwa. Kitegeera mawulire malungi nnyo. Motoka ogenda otunuulira n'emmotoka eziri ku kkubo nga motoka ziganyegenya. Emmotoka ezimu nga tezirina natikka bantu naye nga ziri ku makubo okwo nga ziyita ku ba traffic. Driver n'ayisamu omukono n'amuwaayo 10,000 agenda naye nga atisse abantu abali muli abalina zi family. Emmotoka nvundu terina kubeera ku kkubo. Waliwo ebimmotoka ebitalina beera ku kkubo nga biri okwo. Naddala oluguudo olwo olw'Ejjinja bannaaye, ebimmotoka by'ebikajjo nawe waliwo ebiseera we byatugumbulaba. Emmotoka n'ogiraba ng'etisse nga kikuyitako buyisi n'owulira nga n'ensisa ekukutte. Nekiriyala mpaka akasozi ne kiremererwa. Bannange edda ebikajjo ebyo baali babisomberako kikubedde ebimmotoka ebyo tebyalinga ku kkubo, baasomberanga ku ki? Emmotoka ezo balina nazo ziregulate nga zitikke n'ebikajjo bigenda biwandagala mu kkubo. Bigenda biwa era ekyo ekimmotoka ky'ebikajjo otakiwa distance n'okisemberera mira gundi zonna mira bagenda zikuba kuba ebikajjo biwandagala. Okitegeera? So waliwo ebintu by'olaba ku kkubo n'ogana Uganda Police buyiyaayo. Ebyo ebimmotoka bitambule simanyi nakumira n'ekiro byebimu naye waliwo ebimmotoka by'olaba nga ganyegenya biwedde ku mpagala bivundu bizibu nga biremedde ku kkubo bitambula biyita ku ba traffic. Kasita wa traffic bamusimbayo ekikono ye tafaayo. Naye naffe abantu tulina okwebeereramu enjogera ennaku zino. Bakuba nti waliwo ebitundu kati okwata kitundu ky'e Kayunga eyo Bbaale eyo Galiraaya ebimmotoka ebigenda byonna bimanyegenya. Waliwo ekitundu ky'otuukayo ng'oyagala toyagala emmotoka gy'ogenda olinnya kubanga biriyo nga bivundu baabigobaagoba dda ku main kati byadde eyo. Okitegeera? Naye ensonga si nnungi ey'abaana abo. Wano ndi kulowooza bintu bingi naye ne Mukama Katonda wange. Baana abo driver ono kiki yalemeddenga kuba mugamba. Babuga emmotoka eyo tegenda sobola twala baana. Naye driver alemerako mbwa asemayina kiki? Nembibuuza nana so ekiri ku ssomero eyo si kirungi by the way. Era bazadde abo beetaaga comfort.
ne gavumenti yaffe ereme kuvangayo nga bino bituuseewo bateekengawo amateeka amakakali. Wano waliwo emize oba byakoma, wano walengawo emize nga amasomero gano gonna galambula bweru. Rwanda wa ng'eyo abaana ba P1, P2, P3 bwe bagenda kulambula Rwanda bagenda kusomayo kiki ekiri mu bibuuzo kubanga abo abaana balina okugenda okulambula ekintu ekigenda okubagattako. Okitegera? Si kutambula butambuzi. Gye bagenda balina okuba nga kye bagenda okusoma kirina kye kigatta ku by'ensoma yaabwe. Naye essomero ebyo ebiseera ebyo bannaye nga buli tuwa zonna bweru, South Africa bweru, Rwanda nga omudidi gwokka gwe batimba abazadde ne gubeera guti. Ate we know it is a must. Oba omwana we agenda oba tagenda bateeka kusacula. Whether your child goes or not, this is a must pay ng'alinga. In fact bayinza n'ozigatta ku school fees. Naye sikyabiraba ndowooza gavumenti yayingiramu kaawo ebintu ne bitereera bulungi. Na wano obwenje butuse. Wana luli nalaba wano eyiganga awo era waliwo bbaasi yali etwala abaana b'essomero simanyi kulambuula. Nayo yatomera. Era abaana 34 ne bavuukawo n'ebisago simanyi bali mu 7 simanyi wagamba wulire wagala. Kati simanyi kiki ekyetalera mu bbaasi z'abaana ezitwala abayizi. Oba malala g'abavuga, butawuliriza, butagoberera mateeka ga ku nguudo, oba abayizi babacamula nnyo nabo ne bayita we baalikomye. Kakati awo simanyi. Abakugu balina okuvaayo bataputa ensonga ezo bulungi batubuulire. Kubanga almost buli wiiki wabeerawo breaking news ng'eyeekuusa ku masomero ate nga yeekuusa kabenje. Kitegeera? So abo abaana gy'emiti emito beetaagibwa ddala mu ggwanga, ba mugaso nnyo. So kibi nnyo kibi ddala abazadde bannaye we bali wonna mbeera si nnungi. Birowoozezako ne ngamba manyi edda oba myaka emeka emabega waliwo we byali ng'amasomero gakwata omuliro. Genda olamba eryawa liri kutonga. Genda olanga ekyo nakyo kyasirikamuko. Kakati awo Okello yazze naye n'akolawo sitoole zaawo. Kati ebyokero byasiise kati obubenje ate bubenje bube hannange. Ntera ng'abantu bentera okuyogerako naye bali ebweru bagamba ebweru ebbaasi y'essomero bagiwa nnyo respect. Mwe abali ebweru mutubuulireko mbwe bbaasi ey'abaana tomala gagiyisa erina liberty. Akuba ebweru bagoberera nnyo amateeka g'oku nguudo. Gali so strict. Wooteekeddwa okuvuga kilomita 5 kasita osussaamu ne layisensi yo singa gavumenti kyereeta nti kookola omusango gwonna ogw'oku nguudo kati nga walagajjadde nga gwe driver n'olagajjalira abaana abo bakusibe ne layisensi yo bagisazeemu. Nti oyisiza w'otalina yisiza otisa abaana b'essomero. Akuba bataddemu driver yongeza omuliro n'oyisiza w'otalina yisiza sooke bakuba layisensi eyo bagisuspending tuula. Kati ebibonerezo ebifaanaganako weebito ebyokusazaamu driving permit yo bijja leetera bangi okwefuga. Bajja gamba driving permit yange bajja gisazaamu kati ate okuddamu gigobako ng'olina bateekewo ne fayini. Teekawo fayini ate enkakali. Waliwo ebibaawo nga birina kyo naye waliwo olabira ddala ng'omuntu alagajjadde akapande weekali tosussa kilomita 5 n'avuga 8 toyisa n'ayisa. Kitegeera? Abamu n'ebitaala by'enguudo babiyisaamu agengege. Tebabiwa respect. Nze tolaba oli ekitaala nga kikutte nga taagala kumanya. Naye ate ekibuuzo ekirala kye mbuuza abakulu aba traffic
ebitaala ebyo bifuga motoka zokka ate booda, kubanga ekyaddala booda teziwa respect bitaala. Naye ate ndaba mu mawanga g'abakyeruppe eyo ekitaalo ekiba kikutte kiba kikutte oba oli wa booda oba oli wa motoka. Naye wano ebitaala bikwata bammotoka bokka. Kati ekitaala kigenda okutta emmotoka nga abapiki bali mu kkubo wakati, nga lwaki tebaabalinnye? So ensonga ezo abakulu ndowooza be balina ansa, era ndowooza obubaka buno bujja batuukako, batuwe entaputa tutegeere, kuba nze mbadde manyi ekitaala kikwata wala kikwata wa bigere ne kikugamba stop, naye abapiki ebitaala tebibakwata. Kati waliwo obulagajjavu ku nguudo ku sayidi zombi. Eyaffe abakozesa enguudo tulina obulagajjavu, ate n'ebitongole ebikwasisa amateeka nabyo ogenda otulanga somehow waliwo obulagajjavu n'obukenuzi. Kale sigenda kuba nga nsukkako wano, gamba Yesu nkwebaza kuba nze nkyali mulamu, onsaasire, nsazeewo olwaleero kuwa obulamu bwange, obeera omulokozi era mukama waabwo. Yatula n'akamwa kange nti ndokose okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale abazadde abo tubateeke emikono gya Katonda abagumye munnaye akaseera ke balimu kazibu. Gw'atafiirwangako gwayinza obutabitegeera, naye omwana we yavudde waka n'agamba agenda mutuwa ne bagamba ataafiiridde mu kabenje. Olaba olwaza n'obeerawo ku kitanda n'afa n'owulira bubi, naye ate oyo gw'otalwazizzaako wadde kaba kaseera kabi nnyo, naye Mukama abagumye emitima. Kale binaavaayo byonna tujja kuba tubawa update. Kiki ate gavumenti kyayogedde oba n'ennamba y'abaana, kuba waliwo abayi nnyo, wayinza okuba waliwo abeeyongeddeko banedda, byonna tova ku The Still Hope, tujja kuba nga tukuwa amawulire ago. Katwetoolemu katono bingi bye tulina, olunaku olulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.